Of people who are occupying public offices, earning from the consolidated fund, they address in public, hurl insults at people and traditional leaders like this Yiga person. It's unacceptable. Right, Honorable Speaker, if you could guide further, because abantu balokoka nnyo abasumba be mulaba mwabawulira abasumba balokose abamu baali babbi baali batezi ba ku nguudo kati basumba betu praising. So when something happened abantu yiga okusonyiwa ekyo kyekisooka era omuntu anaakola yeetonda. Actually Buganda did not get interest mu kikolwa kya kubanga kyali tekibongerako ate kyankuba nnyo wala kubanga nalemala okuva mu ttamiro nendabanga nange kinkubi. Yeah, that's what I can do, and I'm going to serve, and I will serve. Bintu bingi ebivuddeyo mpulidde abagenzi mu public service, mpulidde abagenzi mu court. You go, as long as President Museveni is the president of Uganda, he's the one who appointed me, he's appointing authority. I will be the RDC of Gomba. Ekyo kibakakasa. Kyowakola ab'Egomba bakiraba bati. Teri ekisanyukira, tetuyinza kudda mu lugambo, teri ekisanyukira. Kabe mwana wange, abe mukazi wange, okuleka omusiru yasanyuka. Nesiraba sina muntu yavayo n'agenda mu kooti. Ate nze navayo ne neetonda. Weetonderawo. Navayo neetonda lujjudde, baluwa nagiwandiika, nengenda nenkola vidiyo, nawandikira Katikkiro, baadisiivinga n'ebirala. Newe mpandikira n'Obwakabaka, era tebanziramu. Nga tebalirudde kunsisinkana until. Kakati bwe kyakosa neetonda, fine. Ekyokubiri, ebikolwa ebive ebisinga kye nakola bye bingi, muli okutta abantu era abantu bakoma mu society. Ng'oli yatano kitegedde bulungi. Ebive ebisinga kye nakola bingi, omuli okutta abantu, okozesa obuyemmundu, okuwamba obwana obuto n'ebirala. Kakati ate ekyo tekirina bwe kyakosa kuba teri yagenda mu kooti. Mukyemwa mutuna mu kisa kya Mukama bwe buweereza. Era omukulembeze w'eggwanga agenda okukulonda, atunulira ebintu bingi, afuna lipooti nyingi, tuyinza okukola ffenna ebyo ebibyawukana n'ebyenkana. Let's get to know if it is true that the money was approved, how much money was approved, and it still brings you to the caliber of the people that the leader of opposition is talking about. Do you bring in this kind of RDCs who just go on rampage, like the one of, I don't want to mention the name, do you bring in those kind of RDCs and that kind of thing? So let's get a paper to that effect. If you look through, even in the qualifications, there is no specific qualification for an RDC, and that of course leaves it hanging for anyone. Then yes, I'm saying it's up to us now. It's part of what we should focus on, to develop some of those laws. For a person to be appointed as a resident district commissioner, he or she shall be a citizen of Uganda and qualified to be a member of parliament, an equivalent of a member of parliament, and that is merely just S6. Bwechanga mbadde ssente w'abavubuka ekifo kye mbadde mu kisinga kino kubanga wali mbadde independent management n'ebirala naye kati kino olina ebintu bingi ebikufuga, otambula ku programu ya government kubanga olina okukola n'ebirala. Ate oluusi ebitukozesa ebintu bwe bityo omuntu n'ovaako n'onywa omwenge n'abasunguwadde kibiki n'okola ekivve gulwa bikolwa. Naye kati olwaleero otulaba nti RDC kijja muswaza omusanga mu bbala ng'atamidde. RDC kijja muswaza omusanga n'obuwalawala. Akati singa nali RDC ekyo nandikikoze nandigambye waayo RDC n'abuzaawo naye oluusi kyangwako ng'omuntu and actually let me make a real statement. Bekyakosa mu nsonyi. I am going to get a paper to that effect and we are going to scrutinize. Let's come with a paper to show that this amount of money was appropriated for recruitment of deputy RDCs, and this is the criteria and these are the requirements of a person. You cannot pick somebody just from nowhere to come and claim to be an RDC when the person has a bad track record. So these people, they must do a due diligence on that. Ate kiyinza okwanga kino ekifo kigenda kuyamba n'ekisa kya Mukama okukula. Oba luli abadde amanyi talina amukwatako
kakati olina etteeka erikufuga oba omanyiterire edde obuyogera byokola byoyagala onywedde omwenge ebintu bingi bwe tunaba twagalako eyensonga tuligyogerako abemulugunya bonna mufunane pulezidenti naye nze nga pulezidenti Museveni tanasazaamu buweereza bwange nja kusigala ndi Assistant RDC era banaakola ebifi nja bakwata naye nga kikulu kiri nti omulimu omukulu ogutututte kulwanyisa buli bwanguzi ekibba ttaka n'okumuberezinga abantu baffe n'okubasomesa projekiti za gavumenti zenkulu mwalabye batandisa projekiti nyingi so kyanaku era kyetuliko kikaabya simanyi President Museveni kikyabadde tuli wano naku olwaleero tugezaako okulaba nti tufunza ebitongole tujjawo ebitongole tubimajinga tusobola okukendeeza ogundi ensaasaanya y'omusolo naddala ku misaala ate ayongeraku twagala kukendeeza ba RDCs ate ayongeraku babiri pa district ekyo nno ndowooza Mwami Museveni waliwo ekikyamu wekibanga tebaleese bamobiliza kulaba nti n'abamu beesimba mu bifo ebimu kubanga wowa omuntu platform y'obwa RDC oba omuwadde okuba nti agenda okusisinkana abantu nga baagala kuleeta abantu abo kwesimba ku bifo bitali bimu naddala mu Buganda muno then waliwo ekikyamu nga ne bebaleese abamu ddala tebaliimu nsa bongera kutatanya linnya lya Uganda kuba tosobola kuvaayo n'owa omuntu akunamye no ati ekisooka tubali tuwogera ku kusaasaanya kwa ssente z'omuwoomusolo naddala ku sayidi eya executive eya gavumenti nti ba RDC abaddewo abasoba mu 3 bw'obatunuulira ne ssente ezibaweebwa empitirivu n'emmotoka tebirina kyebigattako ku buweereza bw'abantu ojja kusanga ba RDC 2 mu district buli omu alina emmotoka kapyata naye nga district eyo tolina na ambulance waddeemu esobola okutambuza omulwadde ekyo nno kyongera okulaga bannansi nti obuweereza bwabwe bugenda kwongera okukendeera ssente ezisinga zigenda kuba zitwalibwa mu administration nga ziweebwa ba RDC abamyuka baabwe abeeyongeddeko n'omuwendo kati ababadde 2 ba RDC kati bali 4 ekyo kigenda kwongera okusaasaanya ssente z'omuwoomusolo ssente ezigenda mu masomero tebaddamu zisuubira ssente ezigenda mu malwaliro tebaddamu zisuubira. So it was a shame, it was a condemning act, it was bad, it was a totally foolish act. Ekyo kyensobola okugamba eggwanga kyagwawo kati nkolera bantu ekirala ekisembayo mujje mu buweereza omuntu yenna eyeetantala okujja okutabangula Gomba nga ndi RDC muyokaweddemu sijja kutiisibwa omanyi waliwo bano simanyi jeno gundi akubye manya omukungu wa polisi akubye please I'm your boss IGP nze mukamawe in that area era bwajja basoka kwaniriza nze so kati nze gundi akubye okuleka nga president akubye agamba president yatwenekenenyeza nnyo tubukulu